okalaba kana akafere kano kabukidde bano abakazi kabakwana abakazi ate abazeka wanyu kakwana ako kasebowa kalumbi kakande nabi kaina abakagula nirwa chika kandi takasube done kali akasasi kakando kana kaka yiri ne kadde mu kuuma kakando sanga tasu kada basente zakatadde ne kusento bwi kata bula familia zirede kasajja bwe zidawa ndanga muno mpandika kononyo gonenyo ndo nkwaso omutwe we are very bitter people muleke kutunyamu bana inguri mukambwe nyo mukuru yes busiru munganzi jawo sente zibakuandise ko ko dirike tine bakanyuge badu beja bafuna me let me tell you a spokesperson of the president for 15 years ngenda muzino lilizi nyanda iko niko kwinjo ko kwinyo abantu abalaba kasolo baga oyo yamusokayo omuliza njoze nyu kalo yambagale ne mandwa nondoke mubaka kitegere kubanga mandwa jamuteguza asasule bintu byange byonna byayo nohonye kakati mukulu tamali tukyabadde tukyali ku ulira bye nabakolera akatabo kano mukalaba tubannani yamumazi nabawandikira omusete mukolera revolutionary yes namwandikira akatabo kano wakawandikira president Museveni omukoyo ologira nemubutansa sente zange eri kimulundize nuclear bomb tumuwe ekyuma ekikwa ojja kutegula okateera mandu anti nyeseza akayo kali bakaliijo ondabozedde kolina bwe litakwata soko soma akatabo nemutunyeddeko wakawandikira president Museveni family zaffe muzinyeddeko yavere bita izo kwogera wange erinnya lyomu nekubirawo omutwe n'engwasi president wakamuwaako kopi obutabo bwange yali abwagala nnyo takyabusoma nga nzimba kubuza obutabo omukulu yagendayo nalemesa miliyoni 7 soma mutuwuliremu n'emmotoka n'agijja yali agijja omukozi n'agikomyawo najjawo amafuta nina meeting kadaga mugobe we amwaseni nakyobe nga ayolekera akaliijo nenzina amazina mu mutwe ate singa mwanzita kano kagula abatemu banzite baladunga nenkuba tetonye bakakwata kembwa bakalenzi gwe bakwasa omutwe Museveni the revolutionary namuwandikira akatabo kano nembaga Museveni is innovation a revolutionary changes or transforms society from one point to the other a revolutionary is not a builder who paints the existing structure a revolution is a destroyer. He destroys the original order and replaces it with a new order, modern order. This is not a change of God, but it is a fundamental change. Ne president yabyogera ne edit a fundamental change. Government yani yakubantu. Yali nafuna president ambition kutunia mukutufuna bitoli bye. Atutte bali mutta. Anzita kuma chaba mutta lwago. We are very bitter people. Tugende mu maso. Myaka yo kumenena West State. Abitu mwena nakulemesa myaka 10 eranga akulemeddeko. Why do you fight me to this extent? Abana bange tebatasoma mu government ya Museveni gye nakolera kubanga ekimirundi no gwena koleba kuli kubolo obukuyingiridde tugende mu maaso. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the leading 5 killer diseases among our children. Previously, the mortality rate was alarming. But the 5 killer diseases, as if they were imposed on Uganda by God. Polio yali amaze kati benakakuba nekadda mu office olabayendwadde Mizo Museveni yazirwanyisa ezo zote mwebaza nakakuba nekayingira emwe risikiteeka nakakuba nebaga nti akazi ake katambuza endwadde tugende mu maaso mu Uganda. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought the witchcraft theory
that had been entrenched in our people. At times, I say, if Museveni had come earlier, ne baganda bange tebalifudde. Sirimu. Anti ffe twali bwe tuti. Nange nasuubula ye amusurviving ba Iraq. Ku kyalo twaliko babiri abasigaddeko. Abalenzi. Abakulya mu generation ya. Abasajja enfuumuulo. Only two. Mwawonako mwekka. Ate Katonda bw'ataasaanyaawo. Tamalaawo. Era ne Nuwa yamulagira nti kwatako kino na kino. Naye kye neebuuza nze mugenda ne mugamba God is the most merciful. Mumbuulire zino endiga ezaasigala n'ebisolo ebirala nabyo byali biri olusiyaga. Kyova olaba nti abasiezi bakugasi kye kyasanyisaawo Sodoma ne Gomora. Bino bye yatta ebirala nabyo byali biri olusiyaga. Byagendera ku bali. Ate batya how could you choose? N'endiga bajjamu bbiribiri n'ezino ze yatta ezitayingira kyombo kye nazo zaali zisiyaga. Temuli obusiezi si bwe bwasanyusaawo Gomora Sodoma ne Gomora. Zirabika zo zaavunaanwa maazo. Museveni embaakitono expansion of ono omukozi zayonoonye nabano ne basokoolyamu abantu. You have created hospitals where the person expects to be cured. Batta basokoola. Njagala mbuuza omulenzi oyo ti abantu bewagozanga amula ne balina faamu y'abantu. Mukiddangamu nabayingiza akaliijo. Mwalabe ku ddago kyerikola. I frustrated the other efforts to nembalimisa nga njagala batuuke mu kaliijo bategule buti. Mu kyalo bamwe mwalika abavubuka abali temunaba kokolima. Ate oba nze nagenda mu magendo. Because Sirimu yajja bw'ati. Yasooka ng'ali selective. Nga batagendako Tanzania. Nga mwana nga tebafa abatalina ssente. Ate stories nga kweziri. Waliwo omusajja bayitayo Wawumbwa. Ne kati ba generation abaana batte bakimanyi. Tanzania Nyerere yali satunda ki? Maliba. Agente. Nga yagala okukola the largest shoe factory mu Tanzania. Kati olwokuba tegayina value. Nga bano abasazi b'ente abasupreme council abajja okusala ente bantu balema batwala maliba. Era batwalanga maliba n'ewaka ewa. Bo ne bagakola ki? Ne bagatereka. Anti Tanzania Nyerere yagamba agenda kukola engatto. N'agaana ki amaliba nga oli compilinga bucompilings teritundibwa. Kakati waliwo omusajja ewaffe. Scania nasooka kulaba Scania ndowooza Nyerere yakolekananga Scania waliwo n'endala ekika ekirala wanti kyaliwo. Kakati omusajja aleeta Scania y'amaliba Nambe Kalisa. Ngejjudde. Agatunde ate n'agatunda. Omusajja muto okujja okubanja ne bamutta omwana we. Bamusuula mu nnyanja. Naye embwa enjeru eyogera Olufalansa yajja ku kyalo. Netandika okuba. Yalyanga nabo ku mmere. Ng'embwa bagibuuza lwaki olya n'abasiraamu emmere nti nsonga zaffe za munda ziveeko. Eyogera Oluganda, eyogera Oluswayiri, eyogera Olufalansa. Naye nga mbwa. Nga mbwa njeru. Ebanja ssente. Waliwo omusajja. Omwana omulambo bagugyayo mu nnyanja oba tebagula. Kitaawe yagukima. Bambi. N'abasasula. Gundi ku kyalo waffe era kwaliko omuvubuka bwe yafa. Najja entaana yamala ennaku nnyanga ebubuuka muliro. Ewa mwenge ebyewunyo byali bingi. Bakerewe babayita omukerewe akologa n'ako n'omwepangako. Nze nagenda ewukerewe. Nene mmeri tegendayo. Amazzi mangi nnyo. Abaganda bagenda ewukerewe nga wukerewe paati ya Buganda ne batyayo nga buli yagenda okusoloozayo omusolo afa. Kati yadda ludda wayadda Tanzania. Mwekiri wukerewe Island mu Uganda mwekiri. Kati abasawo baganda bagenda kulimba abantu nti omusawo omukerewe. Abakerewe osanga abasajja abatudde nga beeso omweso. Abaana nga bavulira ku nnyanja. Omukerewe ebintu nga bigudde mu nnyanja mulambewo. Omukerewe talina kyatajjayo daiva mulungi nnyo. Kakati omusajja ku kyalo entaana yamala ennaku mmeka? Nnyanga ebubuuka omuliro. Yes. Musajja mukulu aba ali awo ng'obwana bujja buzzukulu bwe. Namwandu yali asigaddewo. Ti jjajja dadi yazze. Musajja n'agamba nti ono omukazi atandise okuleeta ki? Okuleeta abasajja mu nnyumba. Ng'obwana bugamba dadi yajja. Aba ategeka okugoba omukazi ssaawa 3 ez'ekiro. Omusajja yafa n'akonkona.
omuvubuka mutabani we gwani nayogera erinnya namugabo wange yafa dukulawo omusajja omuvubuka n'atuula mu ntebe ng'alinga gwe bayiiridde ebbumba namugana nali obukaddaaka obw'abatanzania nengula tata gitunde okubere ne mu kayumba k'enkoko nzidiza abasajja sente zaabwe naye seebakangako okuvola ennafuwa twalina omusajja era naye yazibbayo omusajja yayitanga ku kyalo ewaffe ng'amansa sente nga yagwa eddalu amansa sente yavuganga pikipiki ng'agenda azimansa naye nga tuzikwatako nze nakola tulonda sente nyaffe teyatuza twalonda sente ate sente zetwalonda zaali maama wa Sewanya noono akubaki antuva ku Semu village Sewanya nekitawe yali mugagga nnyo yalina ebyuma byemmwanyi gundi bamwitanga ono gundi Sewanya nakuba gundi muno mwafirigo nkambwe yali nga yina ebyuma byemmwanyi nkambwe naye ndowooza Sewanya yagenda okujja nga kubaye omu kubasembayo nga sente bazikoze eki nga baganda be bazikubye naye famire yaabwe gundi yamaanyi nnyo nkambwe ate zino nesewanya nagwatamanyi nga tuzironda oyo Sewanya natulina oluganda maama we nga kitanga amuyita maama we oba wampologoma kati nga tuzironda sente mukazi mugagga nga tuzitwalira maama tulonze biddada yaga muzizeeyo era waaliwo era ku kyalo omusajja yatuma omutabani wajja abanje ne bamutta naye bwe bamutta omusajja nti aleete omusawo omuganda kati n'aleeta endiga n'amugamba nti giwandulemu giwa endiga yakwata olulimi lw'omusajja nemuwalula nenyingira ekisaalo teyaddamu kulabika aleeta omusawo omuganda teeka wandulako eddusu endiga yasikayo olulimi negenda n'abayizi b'okukyalo kati omusajja n'abanga avudde Tanzania abagamba anti abajja okugamba oli yafa kati baleeta omusawo omuganda abajja okukwata ku mulambo guno bana baafiirawo lwaki n'abana abalala abajja okukwata ku bano baafiirawo ne bawera emirambo emeka 8 anti baali babbye e Tanzania nkubuulira why the witchcraft theory was entrenched tebaali basiru abewaffe si basiru nekyo ogamba nti byali bya ddala I don't know nze gye nkugamba ndi Museveni singa yajja kakati omusajja omutanzania najja n'abagamba nti musime ekinnya nga mwagala okuziika bano 8 musime ekinnya nga buli ayitawo asuulamu ennusu bwe kinajjola zijja kubula zokka mugende muziike it happened abasajja abatanzania nga batukola mu ssente ate mwali mubbye era ne bagamba bwe nava Sudan ejjuba mu 26 pulezidenti yasooka okugenda ejjuba bali mugunzi bagiyita bate comprehensive agreement oba bakomawo oba tebakomawo. I wrote in my book the Ugandans will be killed in Sudan, in Juba. Why? A Ugandan when he sees a honest man alowooza muleera ate mutemanyi nekigambo muleera kikitegeeza omuleera mu Banyarwanda ye omwana azaaliddwa omuhutu n'omukiga ye muleera mufumi bwe muleera abaleera temubaawula bagezi Habyarimana yali muleera era bamugambanga nti Munnayuganda azaalibwa Kabaale. Nze I talk to Habyarimana 2 times Amahoro Hotel nze amwerako emaani kakati ebintu Tanzania mulabu baafa ba Nagoya simanya Nagoya anti bwe kye baakola babbe Tanzania ne bajja e Kampala ne bagaggawala kakati babafiiriddwa ewaabwe
asumula botu ya motoka atekemu omupiira gwa sipeya n'alaba emisoto eki nigimubulako atuuke entebe wali ewali road block abasirikale babikkula buutu nga mwegiri eki negibula do you drive kati bwe bagenda okuziika nyaabwe ne bagamba baali basiraamu naye nga banywa omwenge ne bagamba mama mufunire emmotoka endala fajja tutawaanya kuba yitayagala tunywe mwenge nyaabwe ye yawonawo yekka era omusota gwapayo ne gulaga ku siteringi bwe guti n'aluzinga koto nze ne bwe gujja obuza omusota ewange sikuba misota ogujjako okukoza emputtu ngugamba nti oba balina obubaka bwe bakutumye mbutegedde genda dakiika ezi nga ngubetenta omutwe oguti guba gwange ogwange gutambula negugenda guleeta message negutambula negugenda kakati nkugamba nti Museveni singa yajja aliya abantu tebalifudde bwe bati because all Africans believe in witchcraft wabulira kumbala baasa inazuulira mbuzaalumanga abasajja ku mulembe gw'obote it was a research ne bakola ekinya kubanga egindi eyo ebinazi gye byasookera ne bakola empuuta obote yagireeta yagijja North Korea era okumanya abaganda bavuma omanyi kye bayita sabulenya nyina wobote musikazi munene gwe bayitanga sabulenya okumuvuma empuuta waliwo abasajja abo abazanya omuzanyo bwe bakawadwa nga bazanya ku mpuuta abayola naye mumulabye lino eggwanga omuntu omuyali onaye nekizunza omutwe gwenkubuulire gwe wano ku mulembe gw'obote abasajja baali bayita mu owino nga bano abalawuna kati ne baga nti ebyo ebinyanyanyanya mu bisuule nti boogedde ku banyanya nga enyanya yogerwa nkugambye I created a crisis here gundi gavumenti yateekawo censorship committee bannaffe abakulu ne batulyamu olwo I fought neŋŋamba tetujja bikola nti sole tumala zitwala bazikoleki. That was done during a minute's time. By the time I joined journalism during a minute's time, nga story tetuwandiika. Beba maloze editing. Buli lupapula lwamu lulina akabokisi kaalwo. Story gye muzijja. Bo bali baziwandiika. Bazibaleetera. Era bampanga siringi 7 okufuna hired taxi ngende Nakasero. Nga story tuzijja Nakasero. Yaziwandiika. Press secretary wa Amin. Nti story gyotaddemu. Ndini mboya bukedde. Toyonge eri twazanyiranga ku mitwe. Ngabo Taifa Sita. Waliwo Juma Olis. Juma Olis yali mesa. Kakati Juma Olis na bakuba ekifaananyi ba Uganda Times. Nga Amini yesavinga. Kakati yenga editor alowooza ti let us show the soft side of Ani Amin. Waliwo omukubi w'ebifaananyi nga bamuyita Lubuulu. Lubuulu ayita yagala kayinja kitalo nga nkugambe togamba muntu nti ojja kutuweerezayo akatono kinene kuba bwenafuya ffe twakayitanga kayinja bakateeka bali bakayita tooke ti akayinja simanyi kasoko akayita luseke ffe twabaga nti sole bwe tagiteekako kayinja efuumuuka kubanga ffe twakolera nga mu editoriyo mulimu omulumyo twakiyitanga spiking sole egyo oleese nga terimu magezi is spiked bagiteeka ku mulumyo edita talina budde tomanyi kuwandiika talina budde bwo and ya many stories kubanga olede nkubuulidde kakati gundi oyo Juma tanga byabafumu eziri ku kaboozi ku mwana we byabafumu bakitegeeza ebyabaseze oba ebyabalogo era yali ende Kenya yayita ku leeru yamanyirawo nti ebyo ebyamubuulira bikola kakati ministry
musajja abo bajjeno bakana balina akati yamukuba n'amwasa omutwe. Do you believe that Amin is a man who cannot wait to be served? Ekikyusizza tebalaga nti Amin wa mululu yali amusse yamubakati n'amwasa ai tulaba yo mukazi yatawanyanga seza bayita bwoji bwoji yali akulya ng'akulya UBC. Omanyi gwe nti UBC bano era yo buli bwabeera wonna wanuka obusuma. UBC yayina ki? UBC Amin yagituuma Uganda Broadcasting Service ng'ewulirwa ebungereza ne Latin America nga bagiwulira ebungereza ne Latin America. Bano bafukula bufukuzi n'ekyabwe kyennyini bakibba